Omubaka wa Kwempe South Ajimbalak Munyaga mugati ga bado okwatibwa kidiriyo okufera omusubi John Baptist Mali omukikubo nga yamukuza ettaka liyayita eriye Kayembe mu kiseera yabeerera meeya ow'ekitundu ekyo. Munyagwa yajja na bandeeta ettaka mala kumusasula bwe nti genda kukyusa ekyapa tikiriyo kyabicupuli. Okusinziira ku musuubuzi Munyagwa yamuguza ettaka bukadde 10 wabula oluvanyuma n'akisuza nti ebiwandiiko byamulaga nga biraga nti Munyagwa ye nannyini ttaka byali bijinginga kino kyamuwaliriza okuddukira mu kkooti. Mu kkooti Munyagwa yakkiriza okufera omusuubuzi ono era neyeeyama okumuddiza ssente ze wabula okuvola Munyagwa azeebulankanya n'okutuusa olwali banyonde ba kkooti lwe bamukutte. Bwe twatuuka mu biseera bya kalulu lwawo twali tugenda kumukwata nankubira essimu nangamba JB muganda wange ndeka tonkwata ndeka nange nkolese chansi yange tonsuza chansi yange ndaba nti omusaya olusi bw'anaaba ayiseemu ajja kunsasula omusaya n'alema kunsasula. Omusuubuzi Mali annyira engeri omubaka ono gwayise omufere engeri gyamutuukirira mu namukakasa ng'ettaka bwe liri erirye. Naye Munyagwa si mwangu omusajja mufere yalya ssente zange miliyoni 10 bw'aba tasasudde ssente ezo mu myezi 6 kutekinga action endala. Ono alabudde abantu bonna bakolagana Munyagwa okumwegendereza kubanga si muntu mwesimbo. Munyagwa mwegendereze nnyo abantu abamusanga mwegendereze kubanga wajja kufeera n'abalala. MP Munyagwa mugati gwa pata aweze okumufiirako okutuusa nga amuddiza ssente ze era nga amukudalire nga wamugulidde emmere gy'anaalya eruzira okumala emyezi 6. Naye kati nze neewaddeyo ne ssente z'okulya akawunga luzira nziwaddeyo asobole kukalya naye bw'anaaba asasudde ssente zange nze siina kye mwetaaza sasula nkya nze ekyo sikifaako kikulu njagala ssente zange zokka. Ku saa 11 alinnyisidwa bbaasi y'amakomera era alabise ng'attidde era nga badde awubira ku bantu abaddewo. Ekiragiro ekimukwata kyayisiddwa amyuka omuwandiisi wa kkooti National Flavia Matovo era nga yalagidde atwalibwe eruzira. Ate bo abantu omusanvu abatereezebwa okukola obulumbaganyi ku bannamassaka basiimiddwa amaaso g'omulamuzi akawungeezi kalali ne basomedde emisango egy'enjawulo. Babasomedde emisango okuli okubba nga beeyambisa ebisi okusubya ku bakazi n'okutematema abantu ne babatuusaako obuvune obw'amaanyi. Abakwate tebakkiriziddwa kubaako n'ekiboogera kuba emisango gye bavunaanibwa gya nnaggomula egirina okuliirwa kkooti enkulu. Mwenna nga muli abataano ne bannamu abalala abatannaba okuleetebwa. There is A1, A2, bano okuli Byalugaba John, Lwanga John, Robert Kayondo Moses, Kagwa Justus, Sengoba Fred, Segirinya Charles, abanyiddwa nga Kamulali, Kone Kayemba Rashid ne banna abalala bakyanoonyezebwa nga ennaku z'omwezi 31 omwezi oguwedde omwaka guno balumba ekyalo ky'abakuza Masaka ne batuusa obuvune ku bantu n'okukwata abakazi. Mwenna wamu babavunaana emisango giri 4 gikozesaako ekisi nga byali bijambiya embazi n'ennyundo. Omulamuzi wa kkooti ente Masaka Grace Balintuma yasomedde abantu bana emisango kyokka n'abagana okubaako kyeboogera kuba emisango gye bazze gya nnaggomola. Kubaako kye mwogerako omusango guno okuba gwa nnaggomola kkooti eno terina buyinza wulira musango gyammwe ne bwe mwagala kweyimirirwa mujja kusaba mu kkooti wano bajja kuba baleetanga kuwulira obujulizi bwe butuuse mu musango gwammwe tujja kudda nga 25 ogwokuna omwaka guno. Basindikiddwa ku alimanda mu kkomera Masaka okutuusa nga 25 omwezi guno.